Ngeno nga tuvuddeyo keyo masanyu olunaku lw'eggulo twabadde awo ku Sheraton Hotel ng'era njagala okugamba muno happy birthday eri muwala wa Julie Angume ono no mujjuka namukuleetako edda wali nga munnange ngezaako mubuuzaako engeri how she's doing era mujjukire yomu kwabo abakyala bakamenya record mu ggwanga lya Uganda nga bayanjula ebifaananyi ku mikolo gyabwe egy'embaga si yeyeka tujjukira lwo ensani esooka okwanjula ekifaananyi n'abakazi muyinala omwana oyanjula otya ekifaananyi mwana ku mukologo gwe nateekala ekifaananyi kangeze ekyakasaga n'omuteeka ali nga ali mu kifaananyi n'okuba ne dance noyita ne bano ne bakuyimbyako n'okuba n'ebifaananyi n'okiyitamu naye nga Julie Angume kyali wange nkubuuzaako how are you doing neno sole teri ku Julie Angume sole eri ku muwala wa Julie Angume ne Martin Angume sole lwaki Julie Angume erinnya lino yali yesigalizaako ndowooza kukipinga legase ya mwami manyiddwa nga Martin Angume. Martin Angume mujjukire yava mu bulamu bw'ensi eno sometime back era ng'ono yali nakinku mu kwagala abayimbi banne era nga teyakoma kwagala Julie Angume eka yayagalako ne ku mukyala manyiddwa nga Betty Mpologoma sijja kamalayo kalesi kanva si kingi kwogera ku bagenzi ate olwesigo obingambye era omuzimu gwa Martin Angume guba gujja emabega wa kamera akavubuka akali akanywa cyayi nga wekalya n'emigaati akemba mulumba sinza abyogedde kale mune twali ku Sheraton Hotel era gadde masanyu nnyo twalidde twanywedde era nga munnange ekimu ku byabadde highlights of the day kyabadde omwana omuwala owa Julie Angume okuvaayo n'asaba omukyala manyiddwa nga Rema Namakula basobola okuba nga bakwatagana ng'avaayo amweyo at least kakolabo osanga naye munnange asobola okuba nga akola ki azimba kaliya ye sagala mwirabye muno Rema Namakula naye mu kutandika okuyimba yatandika akyali mu ssomero era yatandika akyali mwana muto nnyo wali ku sente bali ku ddembe era nga gyayimba ennyimba ezaali ziwandiikibbwa omukulu amanyiddwa nga Paul Saka. Paul Saka ono abadde ayimba ennyimba nyi abadde awandika ennyimba nyi ez'amasomero era nga ffenna asomeddeko mu masomero agayina ku linnya gye twandise schools ekitegedde nnyo bagabe agakola ki tusobola okuba nga tukola ki nga tutegeera ensonga lwaki tumuyita Paul Saka naye nga tweyongedde maaso omuwala ono bambi yabadde very excited yadde ayambadde ka white dress gwe tuyita Cinderella dresses nga mama ayambadde ka blue nga nako kali awo ka royal blue nga kalungi nga omwana basibye obuviiri bw'amaanyi obwa ssente nga bwe bayita buko ponytail okitegedde ponytail mbiri bazisiba mugenda kwanjula ku mikolo ng'ejja birthday naye nga munnange yabadde obudde bumpeddeko kale katugende wa muwala wa Julie Angume ndabika nnyonnyodde bingi bwe tukoma ngenda kuba nkubulira ku musango gwa Bobi Wine gwe yatwala mu kkooti lwayika mbuno bamaze okuba nga bagujjayo fuli mu mateeka katukomewo. No. Yes. Yes. I thank Mommy that they did for me this birthday. I didn't know about the birthday because my sister, she was lying to me that this dress is not mine. I'm just happy. You can't see my happiness, but you have. I'm happy. Oh my God. abadde takisuubidde kuba nange kennyini mbadde sikisuubira
Omukazi muwanvu. Maama we ndabika. Ndi mukazi mumpimpi naye ye mukazi muwanvu nnyo nnyo nnyo. Ayina emyaka 11. Daniela akuze. Sawa Mukama amuwe buli kimu. Agenda mu P5. Njagala nnyo Rema Lwaki? kubanga she's beautiful. Ayimba bulungi. Atiya. Bimba kiro yakuyimbidde n'ogamba I wanna be with you. Simanyi nawe oyagala kutandika kuyimba. Oyagala kubeera muyimbi. Oyimba Rema lwonna lw'omanyi. Olukubiremu kakapera. Tuweemu. I wanna be with you, with you, with you. Kambele nawe. I wanna be with you, with you, with you. Okay. Wate n'osinkana Rema kiki osomugamba? Rema, when mlabako, I will be happy. Rema, if you're there seeing me, I love you so much. Eri yagala musinkana mugambe. Akulaba? Mugambe. Mugambe njagala kusinkana. I want to meet you. And I love you so, so, so much. Muso okolayo kolabo naye kimugambe. Yes. Kimugambe njagala kola kolabo naye. Njagala kola kolabo nawe. Okay. Kale. Birthday ebadde wetewo etyo. Omwana muyiridde amazzi agambye ati takitegedde nako. Abadde takimanyi ate nange maama we mbadde sikimanyi. Naye basista bange mikwano gyange be bamukoledde pati eno. So nendabira ddala nga waliwo omukwano ogw'enjawulo. Naye tekisinza otwewuunyisa. Agambye ayagala kusinkana Rema. Obadde okimanyiiko gwe nga gwe? Nze nga nze kale mbadde nkimanyiiko nti afuna n'obutabo opapulapapula wawandiika nti awandiika bbaluwa ya Rema gambye nga amwagala nnyo nnyo nnyo. Era nali namupromisinga nti ku birthday eyo nja kusinkanyako olunaku olumu Rema nga si ya leero wabula nti musuubiza busuubiza naye ng'abeerawo mami please when I want to see Rema. So bambi wayagala emiyimbi gwe yenyumirizaamu era n'okuyimba waba ayimba ayimba nga Rema eddoboozi ddungi ne bw'oyamba bw'otagamba mami kale Rema akusinze ayagala nnyo Rema bambi. Okay. Nga tuvuddeko awo mulabyewo omwami omwami taliiwo ali ku mirimu gy'akola. mirimu ki egyo nga te birthday egenda mu maaso? Ali ku mirimu gy'akola. Mwali mu ggwanga? Taliiwo. Era abasinga bonna bamanyi nti taliiwo. Tabeeramu. Ku Valentine wa posting akafaananyi. Valentine twalina we twasinkana ne tunyumirwamuko ng'era abaagalana. Ng'olunaku talina kundekerera. Madamu Julie, okkiriza mu disappointment okyemuzibaayo mu baagalana? Zibaayo nziwulira. Mukulu Lwasa yagenda n'alekawo Dana Nabatanzi n'akuba omukyala embaga enjo. Okyogerako ki ate nga Dana mukwano gwo? Kintu ekyo mbadde saagala byogerako. Jose bituyisizemu katono nnyo kuba nawe oli mukwano. Omanyi ndi mukwano naye ebintu ebyababiri nga bwe baabitandika tetusobola ate nze sobola biwaako magezi nga nze tisobola. Okivuddemu? Bwe bakitandika ababiri oba tetumanyi ffenna tukyali kumbu sibimanyi. N'omusajja nga yavaayo n'ayogera nnyo omukyala. N'ayogera nnyo? Omukyala gwe yalekawo Rasa.
ebintu ebyo sibimanyi. Nabatanzi yayogeddeko ekintu n'ekimu. Tewali. Anti eddoboozi terikola bulungi. Kati Nabatanzi bw'aba tannavaayo ye kwogera nti bannange munyambe mukole kirwaki twongererezaako. Tubirabe bulabi time egenda tutuuka biggwe. Okay, music kyekiddako. Music tubadde mu biseera bya COVID. Naye ngenda kuta ennyimba nga nze. Ate muwala waffe. Wanje? Muwala waffe. Muwala waffe? Muwala waffe alina kuyimba nnyimba za gospel, kuyimba mpola mpola bw'atyo ng'ate bw'asoma. Okay. Sobola kuziyiza talenti ye. Kale, tweyanze. Kale.